Omukulembeze abigaanyi agamba manyi gye ndaga. Omukulembeze abigaanyi ekimotoka ekikuba amazzi kisembedde kyeteekateeka. Akati bagenda kujja bavume, bagenda kujja bawemule, bagenda kujja bavoole, bagenda kujja bakkakkanye, naye gwe ng'okimanyi nti ababaka bange bwe mba nonda omubaka owa Mityana South ngenda kulonda ani? Abaali batwerimbikamu waliwo omusajja wammwe gwe bayita Lumu yali atwerimbikamu tebabasiimazanga simusindikangako. Ono omusajja bamuyita Kintu alinga Omuganda eyasooka mumulabiranga ddala. Waliwo ne mwanyinaze bwe tuba mu kika ekimu nali mwagala nnyo naye nasalawo natunda omwoyo gwe taddanga n'abalimba mu linnya lyange. Omubaka waffe wa paliyamenti bamuyita Nabosa. Oba otambuza bigere wetaaga eddakiika 40 ng'oli mutambuze mulungi okuva wano okutuuka wano. Bw'oba okozesezza emmotoka ng'edduka speed 80 wetaaga eddakiika, wetaaga less than 12 minutes okutuuka, because kati wano envuga bakubalanga ogenda kuvuga eddakiika speed 60. Now kyesitegeddera kye njagala okubuuza poliisi we tuba tufunye mukisa ogyebuuza, basinziira ku ki to divert someone? Kubanga okusinziira ku explanation ya poliisi baatugamba baabaziyiza ono kutuuka mu trading centers. Bw'otunuulira ku kkubo lino, tawuni esembayo okubeera ennene nga tonnatuuka mu ye Busunju yeeno bamudivertingidde. Kale kusema official ena gy'osinzira okuba nga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okuba nga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga twegattako buli kaseera bw'olabayo kye tutaddeyo. Njagala okuba nga ate neebaza bakama baffe ab'enjawulo. Nzikiriza mbeere nga neebaza bannaffe aba Rosemary Beddings, bano batunda bya mu kisenge. Ogenda kubasanga Kasubi bw'otuuka ku bitaala booti ng'agenda e Namuŋŋoona ojja okuba ng'obasanga. Ate ne Nankula balinawo branch ku Havana Hotel. Bagamba nti batunda eby'omu kisenge byonna okuva ku mabulangiti, pillowcases, towels, nightwears n'ebintu ebirala byonna bye wandyetaaze okuba nga ofuna mu kisenge kyo. Bannaffe aba Rosemary Beddings babikutuusaako. Ate nga balina enkola osobola okugulawo akawunti nabo n'oteekayo ssente zo mpolampola ezo z'olowooza eziyinza obba nga tezikuluma. Kakati ebintu bwe biwera ate n'ogenda n'obeera ng'obikola ki? Obinonayo. Bannaffe aba Rosemary Beddings bakole ku nnamba zaabwe ez'essimu okusobola okubeera nga ate ebisingawo bitegeera. Rosemary yennyini omuzannyi wa Aromatic y'atunda ebintu ebiso osobola okuba nga ate omwesiga. Truth Media Academy eyo nno yazze kuyambako ate kusomesa abantu. Oyinza obba ebintu bino ebitukola obyegomba, oyagala kuyiga kukwata kamera naye nga tomanyi ngeri ekamera gy'osobola gikwata bulungi, oyagala kuyiga kuvuga drone. Truth Media bakusomesa ebintu ebyo by'osobola okukola mu part time yo naye ate ng'obifunamu ssente. Ekitono ennyo omuntu okuvuga drone afuna wakati w'emitwalo 13 ku mitwalo 30 okusinziira ku budde bw'ateekamu ng'avuga. Ate nga ne drone nnyangu yakugula bukadde 3.4 paka ku bukadde 5 nga bizinesi yo girina. Tukusomeseza emyezi 3 ng'ate omaze okubeera ng'oyiga ng'otandika kwekozesa. So Truth tukutegeeza nti buli kimu kye weetaaga okuyiga ddala mu production, kukwata kamera, kweditinga bifaananyi, kola graphics, kulightinga, kola sound mulungi, tubikukolera era tukubire ku nnamba yaffe ey'essimu ebisingawo okusobola okuba nga ate obifuna. Kale ne bannaffe aba Azul Tours and Travel nziramu okuba nga ate nkutegeeza nti nabo weebali. Bagamba nti bakukolera ku ebyo by'okozesa okuba nga otambula. Kwagenda okutambula naye nga toyina travel agent mulungi,
yes tetunoonyeza bantu mirimu netuyambako kwa abaagala okutambula okubateekateeka olumu omuntu okumuma visa tekitegeeza nti tatuukiridde naye neteekateeka eyinza okuvaako obuzibu so tugamba nti jangu kwazulu twaza ntwava tuli awo ku Kyengera Mall ate twogere tulabe nga tukuyambamu tusobola okuyambako booking appointment oyinza okuba nga buli wa booking appointment bakuwaze ewala tusobola okuzannyira amapeesa appointment n'esembera okufuna invitation gweyagala okutambula naye nga tulina invitation tukusobola okuba nga tukuyambako okukolera paperwork byogenda okutwala ku embassy oba ku high commission okusobola okuba nga ate osaba visa naye tusobola okuba nga tukuyambako kale tukwaniriza ate mu election update tuzikola buli lunaku okusobola okuba nga ate tukuyisa mu lunaku ng'omanyi naawo ndowooza negenda ku recapinga bingi tutera nnyo okujja particularly nga twogera ku kintu kimu naye eno tugenda kubikka bingi kubanga ne ku Sunday tetwafunyeeyo naye nga njagala okwebaza mwenna particularly nga mulaba show zino mwebali nnyo mwebalire ddala so tuyingidde week ey'okubiri nga tuli mu mulimu guno ogw'okunoonya akalimu era nga tuli mu day 7 mu bacandidates abamu tuli mu day 8 mu bacandidates abamu wona abali mu day 2 mabiriza ayinza okuba ali mu day 3 Kasibanda ayinza okuba ali mu day 4 Mugisha muntu abali awo but I think the best candidate akyatambudde ennaku ennyingi by the way I think those are the best candidate akyasinza okutambula ennaku ennyingi Nandala Mafaabi Nandala ali mu day 8 kuba nejjo yatambudde Mugisha muntu yakawummula ennaku 3 leero awummudde teyatandikirawo campaign yali alina atandikira Makindye n'atatandika sofa kali mu nnaku nga 3 ng'awummula ye Kasibante ne Mabirizi bakyasinza okuwummula ahambale no Munyagwa balira bwatambula Munyagwa Ssaabanyumiza emboozi Munyagwa Sseba atambula ne ggaali yajjako eyo ku Ssaabagabo ate alina akakodyo buli watuuka ajja n'emmere mu linnya ly'okubonyesa enjiri y'Olusaniya bayire Munyagwa atambula mu bakandidate abatambula Munyagwa atambudde bw'okompeyalinga abantu engeri gye baali basuubiramu but Nandala tannawummula because jjukira Mwami Kyagulanyi yawummuddemu Sunday okujja okuresuminga luno so then the President Museveni awo naye ayekalinga mu day 5 kuba Munyonyi oyinza obutamumala yali alonkinga manifesto kati awala olunaku lumu ate ne wiiki ewedde era Sunday jjo teyatambudde yakoma ku Friday kakati gwe bala nti wali yakuba Monday teyakuba n'akuba ennaku 4 kati neyeebaka ennaku manya n'awummula ennaku 2 kakati kitegeeza nti mu nnaku 7 alinawo ennaku 4 so kitegeeza ye akyali ku day 4 Kyagulanyi ali mu day 7 Nandala ali mu day 8 so it is day 8 for Nandala Mafaabi it is day 7 for Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga President Kaguta Museveni surprisingly yavuddeyo n'agamba nti campaign ezibadde zirina okubeerayo tezigenda kubanga zibeerayo era n'atuwa ensonga lwaki tezigenda kukola kubeerayo n'atugamba nti waggulu Ssebo n'agamba nti the National Resistance Movement Office of the Secretary General ne bakowaako wano ne bagamba nti for immediate release date yafulumye nga 4 omwezi guno ogw'10/2025 ne bagamba 2 the NRM district city chairpersons era nga president yabadde alina kubeera mu bitundu bino Kole Lira ne Lira City n'agamba nti adjustment of the presidential campaign dates in Kole Lira ne Lira City n'agamba this is to notify you that the date for the presidential campaign rallies that had been scheduled to take place on Monday, October 6th, 2025 in Kole and Lira, Lira City has been adjusted. This is due to His Excellency the President's need to attend to critical state duties on the
on the set today. A new date shall be communicated to you soon. The government, please inform the general public in your respective districts accordingly. Nasako Mukono, Richard Todrong, the Secretary General, w'ekibiina kya National Resistance Movement. So, President ekitegeeza olunaku olwaleero tatambudde, tekitera nnyo kubeerawo waba kuba campaign ze, so it has to be something ekikola ki ekyazze nga kikola ki nga kyetaagisa. Kale kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ali mu Day 7 era ng'olunaku olwaleero asimbudde mu maka ge okubeera nga ate ayolekera ebitundu mukwato omukulu oyo okubeera nga ayolekera ebitundu eby'Emityana oluvannyuma lw'okuba nga yalina successful trail mu bitundu eby'Ebusoga. Olunaku olwaleero ate ayolekedde ebitundu eby'Emityana era bingi ebibadde betugenda kuba nga tubategeeza, naye ng'asimbula ewaka yasoose kubeera nga ate aweereza obubaka obw'enjawulo. Ndowooza producer sooka omale okumpa ku vidiyo eno okusooka okutuge tulabe obubaka bwe yawadde, then tujje tulabe ebirala. Week 2 of the presidential campaign trail. Sawa zino tugenda kutandika Buganda, tugenda kutandika kutalaga Buganda. Twabadde Busoga, tuli basanyufu nnyo, abaana b'e Busoga batulaze omukwano mungi nnyo. Right now we are starting Buganda. This is where I come from. Kakase ebintu bye mbadde njogera ebizibu by'Abasoga byonna badde nga babiraba, kati ngenda kwogera ku bizibu by'Abaganda wano mu Buganda. Manyi bangi nnyo bagenda kwogera ebigambo bingi, naye ngenda kubuulira abantu amazima. Kati tusimbule. Moving time. Yep, so bw'atyo bwe yasimbudde era bw'atyo n'ayolekera ate ebitundu eby'Emityana. Now, Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform mu kalulu akawedde, oyinza okugamba nti akalulu ako yakawangula convincingly, naddala wali waggulu ku ntebe ey'obwa president. Bwe tugendako mu byali mu kalulu omulundi oguwedde okuvaako mu district ey'Emityana, Robert Kyagulanyi Ssentamu wamalaawo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna obulwali 7,000 mu 2025 naddirirwa Yoweri Kaguta Museveni owa National Resistance Movement yafuna obulwali 3,816 kitegeeza nti Kyagulanyi ekifo ekyo Mityana district yagiwangula convincingly. Wamala kakati bwe yatuuka ku bifo by'ababaka ba parliament, National Unity Platform yafuna ebifo 3 birambirira. So kompeeko kyompa kye ngenda nakyo, naye nga yafuna ekifo ky'omubaka omukyala era baagala yawangula. Kakati mu bitundu eby'Ebusujju bawangula ekifo ekyo era nga kira wansi yambukira kakatono nnyo olidde candidate. Karwanga yawangula ekifo ekyo n'obululu 1,174 naddirwa owa NRM yafuna obululu 1,000. Ekyo ne kibeera ekifo kimu ekyawangula National Unity Platform. Mpa ekifo ekirala, mu kifo ekirala tulaba okuvaako mu Mityana municipality, Zaake Butebi yawangula ekifo ekyo n'obululu 2,397 era n'awangula, n'akuba wa NRM yafuna obululu meka? Yafuna obululu 65. Bugembe John Mary Kamya sebeno sina benkyembaagaza bano jagala babiri abaakompiitinga. So Mityana municipality bw'okompearinga obululu 65 Zaake bwe yawangula nabo zaako waggulu bwe yawangula bwe yafuna wano bw'ofuna ye yafuna obululu 2,013 almost yamusinga obululu 1,000 nga mu 7
Omutwalo gumu nga mu kasanvu Zaakaba yakola bulungi. Ekyo nakyo kifo kirala National Unity Platform kyewangula. Then ekifo ky'omubaka omukyala kati kino ekifo kyagenda mu mikono gya DP Richard Lumu yakiwangula n'obululu 9,252 nawangula Makumbi Henry Kamya n'obululu 6. Wano Lumu ye yawangula owa DP yawangula owa National Unity Platform, but Lumu bw'ogenda ku posters ze yayinanga obubonero bwa people power. So ye yatwala obululu tuyinza okugamba nti owa people power mu kitundu ekyo. Kale Mityana North Constituency wano kkirizaako wansi Kibedi Nsegumire kkiriza wansi okome waggulu. Kibedi Nsegumire eno constituency eyali eya Honorable yali envudde mutwe Kiwanda yafuna obululu 1,000 oyambuka olagawa. Yawangula obululu 1,000 mu 13,984 bwe yawangula yafuna Gordon Sematiko ono yali wa National Unity Platform yafuna obululu 1,000 mu 13,557. So wano oyinza okulaba nga competition yali yaki y'amaanyi. So bw'otula mu kati sokompa eky'omukyala kyawangula Joyce Baagala ng'awangula omukyala Judith Nabakooba era nga Baagala yawangula akalulu ako wadde later on abaagenda mu kooti naye era Baagala yamala n'awangula omusango ogwo. So ebyo bye byava mu kulonda. Yawangula n'obululu 6,433 n'Abakooba n'afuna 4,048. Bw'okompe yalinga obululu buno n'Abakooba yali w'amaanyi nnyo. Bw'okompe yalinga obululu buno n'Abakooba yali w'amaanyi nnyo nti yasinga mukama we Yoweri Kaguta Museveni eyafuna obululu 3,000 n'omusobyo. Joyce Baagala nakkako wansi kwaba abamwagala. Mukama yafuna obululu 7,000 n'omusobyo n'afunako 6. So competition yali stiff nnyo. Now tugenze okudda mu kalulu kano nga Joyce Baagala n'ekibiina kya National Unity Platform tuyinza okugamba nti tebakyagatta era tusuubira okwawula mu bululu. So kompi yali ow'okusatu wano ku kivulu kya Umane Mpindabe. So mpe katono ndabu wano wa independent yaddako yakola bubi. Kale kakati tugenze okudda mu kalulu kano nga waliwo okubiisanya mu constituency ezo era ebyo oyinza okubirabira mu lukuŋŋaana olwabaddewo olunaku olw'eggulo. Omubaka Lumu oli Gwenkulazi yawangula n'obululu 9 eyamudya n'afuna obululu 6. Wabaddeyo olukuŋŋaana olw'okwebaza ne mu lukuŋŋaana olwetabyeko omukyala Joyce Baagala ne lwetabwako omwami Saddam Gayira. Naye bw'otunula mu byabadde mu lukiiko mu kwebaza okwo ebigambo bye tuyinza okuyita ebisongovu byayitiŋŋanye nga tayatudde linnya. Omubaka Joyce Baagala yagambye nti bagenda kujja wano bawemule bakkakkanye. Kaakati ky'oyinza okuvuunula nti either baabiisanye nabo mu constituency oba ategeeza bakama be okuva ku kibiina kya National Unity Platform, naye okusinziira mu bigambo bye alagira ddala nti naawo alumbira ddala kaadi lwe baagimuma. Omanyi tubadde wano tubawa emboozi nga tubalaga nti buli muntu kaadi gwe bamma kaadi buli gy'omusanga mu kwambwe muzibu. Naye lwakuba kati balimu abantu ba bika bibiri. Waliwo be bamma kaadi naye nga bakyakulaga nti bakyakkiriza mu bukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati waliwo be bammye kaadi nga n'eya Kyagulanyi tokyabikola ki? Tokyabibagamba. Then omwami Saddam Gayira naye y'omu ku baaleeteddwa okwetaba ku mukolo ogwo era naye bano we baakomye okukolokota naye we yatandikidde era bw'atyo n'abalangira obunnanfuusi. Njagala nsooke mba vidiyo ezo then tukomewo. Akati bagenda kujja bavume, bagenda kujja bawemule, bagenda kujja bavoole, bagenda kujja bakkakkanye naye gwe
osirike kubanga n'engeri gye mwogeramu ku mitimbagano ebintu mubitegeera bulungi. Abantu mwaviira ddala ku bintu eby'okuvuma n'okuwemula n'okuvvoola. Muli ku mulamwa gwa bukulembeze na Uganda etambula obulungi. Abakulembeze bangi oba bannabyabufuzi bangi bajja kujja wano emityana boogera ebigambo biyitirivu nnyo, naye omweyogereze takola atya? Omweyogereze takola atya? Twagenda okutuula twatuula Pulezidenti Museveni, nze Mao Akena bazaalirwa. Twatuula ku Lwakuna. Naye ku Lwokusatu nga tugenda kutuula ku Lwakuna, Oweekitiibwa Lubongoya, Oweekitiibwa Ssenyonyi ne Chairman Nyanzi baatumwa Pulezidenti wa Nuupu. Nankubira essimu ne banteeka ku gye bayita teleconferencing. Nampeereza n'ebbaluwa lwakuba nti obudde butono. Bandigibasomedde kuba bagimpeereza na ku ssimu. Nga bansaba nti bwe ngenda mu miitingi gye tugendamu ne bapulezidenti bannange, mbasabe ne Nuupu bagireete eyingire mu miitingi tutuule wamu ffenna ebibiina bimeka. 7 nga ne Pulezidenti Museveni akola ki? Nga ne Nuupu ekola ki? So awe tuli okuwanyisiganya ebigambo kulinga okuwanyisiganya ebigambo. Bwe nalaba vidiyo ezo ekyazze mu bwongo bwange this time around, lwaki basazeewo to take that route? Kubanga by the way bw'otunuulira omuwendo gw'ababaka ba Parliament abammibwa kaadi ku mulundi guli nga b'amaanyi baali bangi bw'obageraganya ne guno omulundi. Mulandi Kasibanto awanda omuliro naye yali mu kalulu yawandiranga buli bano abammibwanga kaadi omuliro baagwolekezanga bano bannaabe baawanga kaadi naye tebaagwolekezanga kitebe na bakulu. Bw'otunula mu kalulu kano olabanga waliwo kati abasaze ne bagamba kakati oba mutumye kaadi kakati ekijja kijje tugenda kubambalanga we mugenda okujja. Kyova olaba nti oli asobola okukola Thanksgiving n'aleeta abantu ne boogera ebigambo ebyo by'olowooza nti naye akkiriziganya nabyo, kubanga omuntu bw'akola omukolo aleeta abo abantu b'alowooza nti nno bye bagenda okwogera. Oba ontegedde bulungi by'ayagala. Luli mu kalulu kali waliwo abantu bangi boyinza okulowooza nti nno baayitamu nga si lwakuba nti baali b'amaanyi nnyo, naye be baali beta ate nga balina akakwate ku Kyagulanyi. Nti oli tebaamuwa kaadi naye posita ye n'abeera mu nkumbi ye ne nassaka akabonero ka people power n'akakoofiira. Era nga bw'agenda mu bantu okunoonya akalulu asaba akalulu ke ak'ekifo ky'omubaka wa Parliament naye ne kuva President n'asaba akalulu ka Kyagulanyi. Kati abantu bwe baweeyingangamu nga balaba yes Nuupu ayinza obba erina candidate waabwe naye ate ng'ono ali ki beta. Era oyinza okulowooza nti omubaka lumu ayinza okubaawo yayitira. Naye mu kalulu kano ekisooka tuyinza okutalaba nnyo ba Nuupu leaning, because it looks like abamu basaze ne bagamba kati oba otumye kaadi kati ekijja kijje. Bw'owuliriza ebigambo by'abaagala kati saawa zino she is not Nuupu leaning. Kati yasazeewo ekitiiyo akiyita kitiiyo, alumbe gw'alumba, abantu b'emityana be banaamanya oba bamuwa akalulu oba tebamuwa. Kunze because najja ne mbagamba nti nze nali njagala baagala oyo afune ki kaadi, naye I don't know ani ababalira. Akalulu ke tulimu ka myezi 4 kati bino nze mbyogera nga nze. Akalulu ke tulimu ka myezi 4. Nze ndowooza you should have maintained the strategy gye mwakozesa mu kalulu kali.
n'osalawo nti ngenda kujja nga independent ne Bobi Wine n'osigala ng'okyamunoonyeza akalulu waggulu because era n'aba Bobi Wine abajja kkamuwa n'ataakamuwa abatagenda kkamuwa. Kati gwe n'osigala ng'oli independent because ensonga kati nga baagala ensonga y'abaagala etegeerekeka. Era abantu abamu baagala bamwagala ng'omuntu. Naye kati bino ebyokuwaanyisiganya ebigambo n'olabikanga alumba Kyagulanyi direct because kakati obuzibu obuliwo ebigambo by'abaagala nga bwe mubiwulidde ayinza okuba yadde tabiwereekereza Kyagulanyi ng'omuntu. But obuzibu nti waliwo ekirowoozebwa waliwo cold war already eriwo mu mitima gy'abantu. Kakati bw'oyogera ebigambo nti bagenda kujja wano bawemule bagenda okujja wano bakakkanye ng'olwedde mukamawo oba gwe tuwooza nti abadde mukamawo mu National Unity Platform bamulumiriza okubeera omuvumi n'okubeera nga alina abavubuka abawemula nga bena babiteeka ku ye, automatically ebigambo bigenda lowoozesa abantu nti obiweereza directly eri Kyagulanyi. Kati obuzibu ne bujja nti mu bawagizi abakwagala ate ne Kyagulanyi bamwagala. Era ensonga lwaki bakwagala balowooza nti it was not fair okuma kaadi. Kati bwe bakulaba nga ate otandise okugjayo engalo oba okugjayo enjala ng'otandise kuba ku ggumba otandika okuba second thought nti oba yandibanga omusajja yabadde mutuufu okumumma kaadi. Kati nze ndowooza nti mukana akalulu we should confuse the voters nga ye bw'ogenda mu bantu osigala okyagamba people power our power. Kubanga ate ne muntu era ategeera wobanga weeks 2 emabega wali oyogera people power our power. Webakumma kaadi ate n'otandika okwogerera ba NUP ebisongovu oli agenda kubuuza nti maama bino ebisongovu obiraba kati lwaki tewabyogera luli nga tebannakumma kaadi. So ndowooza ino strategy ey'okusalawo okulumba n'okukuba direct kunze tegenda kukola. Ddakalu kano ke tugendamu nga bw'otula mu statistics wafuna obululu 6,500 n'abakoba n'afuna 4,800 kitegeeza nti difference eriwo eri wakati wa bululu ndowooza 1,000 nga gumu gubanga mu gumu 7 gino 6 4 kakati wali 6 4 soko jewe 2,000 kakati ne wano soko jewe 4,000 4 kati kwata kanana kawule kuziri 4 kitegeeza nti abaya musinga bawali 2,000 kati 2,000 balance ya wano 10,000 jijja wali ku 2,000 abaya musinga almost 1,600 oba ontegeera. Kyokka jjukira ndi kati wana abantu bano already beeyawuddemu nti waliwo baddayi hadi bannuupu. Kati you wouldn't want awali waliwo baddayi hadi bannuupu. Kyokka abono tebanneetoolako bakyali enakanaana. Kyokka ne bali 6 tebagenda kugenda bonna. Kyova nti abantu bali mu kugamba nti bw'owa baagala kaadi n'ogiwa mukisa prose oli mu kwongeza mikisa gy'ono okuyita kubanga ono abawagizi bakyamwagalanga ye omuntu. Naye bali bagenyinza okuzannyira mu mitwalo gyabwe 6 baagala n'asigaza emitwalo gyena mukisa oba n'afunako emitwalo 2 oba mukisa n'atwalako emitwalo 4 baagala n'asigazaako emitwalo 2. Kati bw'omala okulaba nga eno race yali tight, what do you do? Osigala okyayagala osigaza abo bagizi ba National Unity Platform ng'obalaga nti okyali royo eri pate. Oba ontegeera naye kati bw'otandika okuba nga pata agirumba kunze oba oli mu kwawuzaamu bawagizi. So ebyo bye bibadde sayidi ze era oyinza okulowooza nti ebigambo ebyabadde mu lukuŋŋaana olwo era biregulate bidetermininze ebigambo bya Kyagulanyi byayogedde ng'atuuse mu constituency. Kale tabawemudde nga bwe yayogedde tabakkakkanyiza naye ng'akozesa amaanyi mangi akampeyiningidde bakandideeti baabwe be baawadde kaadi mu kitundu. Omwe mubadde Mukisa Prosi then n'ekintu eyesimbye ewalumu. Sooka ompeeko ku vidiyo ero Kyagulanyi Ssentamu
nga campaigning aba candidates nupe bewadde card. Abaali batwerimbikamu waliwo omusajja wammwe gwe bayita Lumu yali atwerimbikamu tebabasiimazanga simusindikangako. Ono omusajja bamuyita Kintu alinga Omuganda eyasooka mumulabiranga ddala. Waliwo ne mwannyinaze bwe tuba mu kika ekimu nali mwagala nnyo naye nasalawo n'atunda omwoyo gwe taddanga n'abalimba mu linnya lyange. Omubaka waffe owa paliyamenti bamuyita Nabosa. Ebyobufuzi obw'omutima omunafu nga ffe tobisobola kwansi nabyendaba ne ŋŋamba ne bwekyo bayandikirese naye ate ebyobufuzi buli omu asikazawe wakati nabadde ŋŋanda bakiripu y'abaagala gyo nenga bwe baagalako yandikalese ate bwe yamaze okukogera netandika kusabira singa oba Mwami Kyagulanyi bwagenda ate yamwesonyiwa ate nga si byangu naye kaakati awo we tuli. So mu mbeera efaanaganako bw'etyo still talking about Mityana Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde aheading olunaku olwaleero. Mityana district eyo eri wakati osobola okukozesa amakubo abiri to access Mityana. Osobola okukozesa Hoima Road kubanga omugga gw'amayanja eyo wotuka ku mayanja bayita ku mayanja ku Hoima Road eyo gyoyinza okuyita nga border ya Mityana district ne Wakiso. Kati kitegeeza nti no bw'oyingira Busunju obeera mu Mityana district era obeera mu constituency ya Honorable Lumu. Obeera mu constituency ya Honorable Lumu awo Mityana. Kaakati okusobola okutalaga constituency ezo zonna kuba ziba constituency 3 South, North ne municipality ya Zaake. Kati eri mu town ye ya Zaake. Kaakati side zeeno bw'osigala ku Hoima Road ate ne weeyongerayo ate nayo constituency ya Lumu n'eno endala ya South zeesalaŋŋana bweziti ne kukuba ogisangako. Kaakati abadde akozesezza Hoima Road n'avuga Gobero wabeeyo manyi paka bw'atuuse e Namayumba. Kaakati ekyawula ndowooza Wakiso oba ne Buganda amakubo agafa ag'omunda matono kubanga oyinza onnoonya ekkubo eriyita munda okuva e Kakiri ly'osobola okukozesa munda bw'otyo ogw'e Busunju nga zibu era ng'ekizibu ekisinga ndowooza kuva ku mugga gw'amayanja ogwo obugenda gusalaŋŋana bwe guti. Kati omukisa gw'okufuna ekkubo ery'okujja omuntu ku main road omuzza munda kizibu. Kati baabuliddwa ndowooza basobola omudaivatingira kubanga buli omu obadde omudaivatingira ate awo oba omukyusa district nti bw'omujja n'omugamba nti utuuse Gobero nkuzizza munda kati ate awo oba omuzza mu Luweero district gy'atazze campaigningira kati obadde olina okumuleka avuge straight. Kaakati bulijjo ne bamudaivatinga nga tetuwa kintu guno budde kati bamudaivatinze olunaku olwani Mukama nannyamba ne bamudaivatingira awantu wentegeera obulungi. Bamudaivatingidde mu katawuni ak'e Namayumba. Now wano we bamuna mpa kiripo ye Namayumba nga atuuka Busunju bamutayipi ya 7 minutes ya 12 minutes bamudaivatingidde Namayumba awo woolaba nti wano wabaddaali ng'alina okuvuga abuuke ekyalo kimba kita Kyanuuna bw'ava Ekyanuuna agwe wano e Busunju. Kati ne bamudaivatingira wano ng'alina okudda eno munda anoonye ekkubo erimuvuga ate limuzze wano kati mpaka kali akobadde ozannye. Kati diversion ebadde wano. This is Namayumba wano ne bamuzza ku Lwekitalya. Kati nga muno mwalina okunoonyeza ekkubo either erimutwala e Busunju oba Busunju amwesonyiwe kuba lino ery'Ekitalya lisobola okukuvuga n'erikutwala e Mityana. Naye era ekisinga obuzibu nti main route mpaka lyako okubiri ng'otuuse e Busunju nti ekkubo eriri main ericonnecting okutuuka e Mityana liri Busunju. Kati bamublokingidde wano n'okubanga Namayumba eri somewhere wano ng'alina osooka ovuga atuuke e Busunju mu tawuni
akwata akomewa n'Emityana kyegambe municipality kubanga Mityana eri ku makubo ago abiri osojja accessingira ku Ima Road eno osonojja accessingira ku Mityana Road kati abasajja bali kye bakukola mpa nkomyawo wali bakublockinga akalike aka 7 minutes bakublockinga nga obuzayo eddakiika 7 okutuuka kuwolaga ne bakutwala awalala sikekano kenjagala bakublockinga nga onaatera okutuuka olaba abadde abuzayo eddakiika 12 boda okujja wane Namayumba okutwala ebusunju ekutwalira 3,000 bw'oba otambuza bigere wetaaga eddakiika 40 ng'oli mutambuze mulungi okuva wano okutuuka wano bw'oba okozesezza emmotoka ng'edduka speed 8 wetaaga eddakiika wetaaga less than 12 minutes okutuuka because kati wano envuga bakubalanga ogenda kuvuga eddakiika speed 6 now kyesitegeddera kyenjagala okubuuza poliisi wetuba tufunye mukiso gyebuuza basinziira ku kitu divert someone kubanga okusinziira ku explanation ya poliisi baatugamba babaziyiza ono kutuuka mu trading centers bw'otunuulira ku kkubo lino tawuni esembayo okubeera ennene nga tonnatuuka mu ye Busunju yeeno bamudivertingidde pakiripo eri enala egenda ekitalya era this time around nze singa mbadde wa poliisi kati kansooke ndagenga poliisi byandibadde ekola singa nze mbadde owa poliisi wemba wa poliisi nga nze nkwira aba poliisi bonna mbagoba lwaki mpa kakitalya we babaade baagala mudivertinga nakumulemesa kuyingira butawuni bw'amaanyi baade bamublockingira wano bamusindika nadde erukoma mu tawuni najja n'asanga kino ekikubo ekyekitalya then ye ne yeenoonya okulaba ngeri gy'asobola okunoonya Busunju gy'akola ki ne tosobola kujja ate n'omudivertingira oludde mu tawuni because bwe tuba tunoonya tawuni ezisinga okubeera ez'amaanyi ku kkubo olwo eno kyanuuna kyalo kakati bu tawuni bw'abadde ayinza okudisorganizinga okusinziira ku bo kye batugamba is wano ate nga already abadde atuuseemu nerine ekkubo kati ekibi lyali nekkubo lye bamudivertingiddeko already liri ng'omazeeko ka tawuni kitegeeza nti watu kyalina kyokola ki kyotaasa kaakati oba oyagala oba toyagala bw'aba agenda campaigning ebusunju mu tawuni alina okwaccessinga Busunju ki tawuni kakati ekibuuzo what is the purpose of diverting him n'omuyingiza mu kyalo if not wasting time era ndowooza bwebanga nuupu erina abasobola okusadinga maps nga bweziti they are bound to challenge the police okunnyonnyola what exactly the purpose of diverting them kubanga luli tubadde Busoga abamu gye tutamanyi kati tutuuse e Kampala gye tutegeera oli ajja kubuuza what is the purpose of diverting a person ng'abuzayo eddakiika 12 okutuuka awali ki bw'abanga alina programu ya kucampaigninga mu Mityana district alina kucampaigninga mu district zonna mu constituency 3 ezikola Mityana district ya South North ne municipality kati abuzayo eddakiika 12 okutuuka ebusunju walina okubeera n'olukuŋŋaana ate w'omuzze eno mu kyalo ekigendererwa kyo ki but wano gwe nalidde njogera naye naŋŋamba nti naye campaign za luno ziri mu mudu eri wansi ekisooka njagala kukkiriza nti ayinza okuba naye gy'abadde alaga tamanyiiyo omanyi so oyinza okwekyanga nga negyokyanga tokola ki tomanyiiyo kaakati bulijjo we bamugamba nti weta wano ng'agonda ng'akola ki ng'abweta this time around kyakoze n'agamba tekijja kusoboka n'ava ku mmotoka n'asalawo okutambula era n'alinnya ne booda paka bw'atuuse ebusunju sooka ompe ku clip eyo ng'atuuka ebusunju omukulembeze abigaanyi agamba amanyi gye ndaga omukulembeze abigaanyi ekimotoka ekikuba amazzi kisembedde kyeteekateeka
avuddeyo agenda ayogere nabo agamba ebyokumpisa mu byalo mbikooye mpita wano sigenda kuyita wantu gye ngenda mala dakiika kumala ssaawa 4. Pulezidenti avuddeyo abagamba mpita wano mbikooye mpita wano wekiba kyetaagisa tambuza bigere nja kutambulawo atambuzaawo bigere bamukwata tebamukwata ayisizaawo bigere agamba nja kulaba abasirikale. So that is it nga bwe kibadde side zeeyo ebimu ku byabadde mu campaign nabikuwadde wali nga campaigningira bannabosa. So kale naye tugenza okuva mu weekend ng'ensonga y'aba elites ne betuyinza okuyita ab'ekibogwe eyongera okubeera nga ate ebimba buli kaseera. Some of the clips Honorable Bagalaza yayogeddeko ng'ali mu kwebazaako Honorable Lumu naye akisiinyizaako and different people are coming out okuwa endowooza yaabwe. But kyesaga tubuuse maaso abantu abapiininga the elites kye basinga okubabuuza okuteesa mu parliament muteesa naye ki kye mwali muteesezza ekituyambye ffe ng'abantu ba bulijjo. Ekyokubiri, the elites kituufu bamanyi okwogera oluzungu n'okuteesa bateesa bulungi naye bw'oba abuuza bye bakoledde abantu abali mu constituency zaabwe wadde ne ambulance oyinza okukanonya ne kakola ki ne kabula. Olunaku olwaleero Frank Gashumba abadde ku Radio 4 n'abaako tuyinza kiyita ki obunnabbi bwakoze ku Honorable Sseggona sooka omumpeeko. Ate Kyagulanyi oba omwagala oba tomwagala yasetinga president mwabeeyita abayivu abasomera e Buddo abasomera King's College Buddo Namagunga Smack wawala na Miryango omanyi kye yakola. Kyagulanyi yali mu parliament ebisanje emyaka 3 n'agamba sidda okwekkiririzaamu n'alumba entebe. Yes n'alumba ki yalemerawo mwenna abamuliko kaakati bendaba Basseggona Bampuuga bani mwenna mubadde mu parliament emyaka emeka. This is the question. Kyagulanyi yali emyaka egi 3 n'agamba sidda kannamuze entebe. Of course bayatandika okulamuza entebe Museveni na project ena agiteeka mu sente Lubongo ya official liaisons officer State House mu Nuupu. Ekyo Kyagulanyi bwe mwagala tomwagala. Ekirala kange kasinga kyaffe. Mpuuga mwali badde mwina waakammwe. Mpuuga bambi yalowooza okukola DF ng'obudde bukoze eki. Nakugamba DF enereeta omubaka mu parliament jankufa mu kwesa eddume yente. Nakinotinga lwakuba simanye ente emira gitwalira kwe. Gitwali. Ate teziriyo. Kubanga kati Mpuuga. Oba jimbuli ngiteeke a neutral ground. Mpuuga mwennyini agenda kudda mukwano gwange Kakemu mbateeka entebe agenda kudda mukwano gwange Abedi Mwanika agenda kudda omukyala Juliet Kakanda agenda kudda bano bonna these are powerful people. Powerful. Mu Uganda omuntu ali powerful ali omu. It's not about your qualifications. Mwabayivu nnyo abateeketeeke. Abayivu nnyo abateeketeeke. Mutulage kye mukoze mu parliament. Abayivu nnyo abateeketeeke. Kigumiza. Anti kye musembeza. Abateeketeeke. Abayivu, abakenkufu, abateeketeeke. Kati kino kankikugambe. Tolaba nti Sseggona mukwano gwange. Walukaga mukwano gwange abanyanda balina olugero lugamba nti bw'obanga osalira mikwano gyo babiri omusango nga bombi mikwano gyo singa Samola naawe muzze nga mulina misunderstanding nga mulina muli mikwano gyange sikkirizibwa kusala musango nga akutunudde mu maaso kubanja kukwatibwa ekisa otuna mu bbanga okyulira Walukaga Sseggona bw'awangula Walukaga nkwongedde ennume y'ente. Awo nno we tuli bassebo ne bannyabo. Ntadde nnyo submissions ku Honorable Sseggona kati ngenda awo kankolewo mawulire. Now, tukkirize tugaane. Luli nali nvuga n'ensanga
ambulance ya Honorable Charles Matovu owe nakawuka oyo we Busiro South nti mu bwa Charles Matovu bwe abantu yabawachi ambulance ekyamazima eddoboozi ly'abantu tebakyaye bantu bano naye nga bwe nabagamba nti obuzibu bwa opposition nti okuleka nga gavumenti ekkiriza n'egamba nti etteeka eryo liyite teri opposition etteeka lyesobola kuyiza kubanga tebalina numbers mu parliament ate jjukira beevuganya kaakati ekintu kyokka omubaka wa parliament opposition kyasobola okukolera abantu be mu parliament teesa ne naffe ku ground baako kyokola ki kyoteekawo tugulira ambulance abantu baffe barwala ejje batwale mu ddwaliro ekyo kinenge gye kitukakkanya kyovulaba nti ewa Sserukenya w'amaanyi alina entebe alina tenti alina sound system alina ambulance bw'atalwadde olina omukolo bw'oba tolina mukolo kyaki yeeyina omuki omukolo namulaba ano okufa kwa Isima nga yeyeetika tenti n'aziteekayo abantu bamufiiringa ne bamulaba nti omubaka waffe ku ground wakola ki bwekyamazima nti kituufu omulimu gw'omubaka wa parliament kuteesa mu parliament naye ekizibu kiri kimu nti tolina by'osobola kuteesa bigenda kuganyula muntu okubanga ab'opposition temuwera mu parliament kakati ffe abantu nga naawe bw'ogaggawala naffe baako by'okola ki by'otuwa ng'abantu babagambako mugamba nze mubaka wa parliament siziika. Now there is a clip nga Honorable Sseggona asuubiza nti mu kisanja ekiddako abantu b'e Busiro agenda bakubira ambulance 2 kutwala mu ddwaliro bw'ofa si yeekunona agenda kufuna ey'abalamu n'ey'abafu ekibuuzo aba tafuuse mubaka wa kuziika kubanga already wembanga ambulance kidemu mu kisanja ekijja tugenda kubeera ne ambulance etambuza abalwadde tugule emmotoka endala ey'enjawulo nga yeetambuza baki tuleme okusekererwa kuba mu akafaananyi ng'ebadde eva Masaka kutwala mufu niga etuta omufu nakiribaawo oli luddawa nti ndi wano maya kale kejjeetwala omukyala mu ddwaliro azaale ebyo bwe mbyogeramu ŋŋamba nti simanyi bya bufuzi. Now this is good. By the way, this is good. Njagala mbabulira ababaka ba parliament naddala the intellectual eno mob eri against you babawuliriza okumala emyaka 18 saa zino baagala kulaba byakukwatako era nze kino Honorable Sseggona nkikubuulira bw'oba waakudda mu parliament mu kalulu kano ekitone nnyo obumbyo ogenda buleka mu constituency ebibiina by'abakyala ogenda biteeka mu ssente ate mu kamera omanyi nze baŋŋamba ekintu kino nti Uncle Kato Lubwama bwe yagenda mu parliament yakyusa obulamu bw'abantu bangi naye nga yeeteekamu ekidiplomasi ekyo bw'akuwa booda takuteeka mu kamera Mukasa Rosias najja mu constituency nga bawe emitwalo egyo naye nga buli gwawa ssente wabawo kamera ekukwata nti yakuwadde ki jjukira buli gwogaba ssente ng'ozigabidde mu kamera gw'otawadde afuna essubi nti osanga luliba olwo oli musanga n'akola ki nze nali sinnatandika mawulire naye nawuliranga simanya bassemwanga baagabanga ssente saafuna ku ssente za ssemwanga naye bw'ombuuza ku bantu abagagga baali bagabye ssente mu industry eno ssemwanga nja mugamba kubanga namuwuliranga kakati ne sisitimu y'okugenda ku mukolo newo omubaka wa parliament ne bw'ogaba emitwalo 10 oyina ogikubirako enduulu kubanga abantu oyinza okugaba ne batamanya kakati politics yakyuse abantu bakitegedde nti kituufu ababaka ba parliament mugaggawadde kubanga omuntu alina ssente tabula sikini y'omuntu alina ssente n'atalina baawukanya dda kati abantu bakkiriza muyina ssente kati nabo mubeeka akatono ke mubaawuliza ezo enjogera z'eyakubba yeyanziba basobola oziwuliriza ne basobola ozikoowa so naawe wano we tutuuse abantu we bakwagala ambulance zibagulire era bayira abantu b'e Busiro muve mu lunkulu nti kakati ffe tuli baagundi musooke mugende muggyeyo ssente zammwe bakati omubaka waali ali mu mudu egaba ssente ate n'omugaggaga n'omubaka naye si mugabe mulungi ambulance obadde ozireeta kati
Waamu oyinza okugula ambulance batakuwa kalulu batakuwa kalulu naye at least so abantu mubawe abalonzi muve mu byokubalimba kituufu omulimu gw'omubaka wa parliament kukola amateeka naye aga amateeka gagasaabo abali mu saidi ye NRM kubanga yo we NRM bwe bagamba nti twagala kuleta omanyi ekimanyi nti waliwo ebitundu ebyasanyukira UPDF amendment bill etteeka ly'okuwozesa abantu mu kkooti z'amagye kubanga etteeka lya UPDF amendment bill litandika okufuuka bbiri bw'okebera mu kitabo ng'abantu okuva mu bitundu byomwe basibiddwa nnyo mu kkooti y'amagye naye ate awagire NRM w'omunnyonnyola obungi bwa UPDF amendment bill n'omugamba nti kakati ekitubatwaziza mu kkooti z'amagye abavubuka bano baagala tutwalako obuyinza ayagala NRM ng'agamba kati bwe tubatwala mu kkooti eno ey'amagye tuba tubatiisa nti ye ng'akuba enduulu NRM oyo naye owoopposition ogenda muleetera tteeka ki ng'NRM teryagala kubanga etteeka erikolera owoopposition ate libali kuba NRM ng'olinamu ekirowoozo nti waliwo owe NRM asobola okukkiriza n'alonda muleete etteeka eribakuba kati kitegeeza mulina okugabirira bwe mugenda mu paalamenti ne mugenda mu bukiiko bwammwe n'oteesa ebyo byonna birungi naye mulina okuzza ensigo mu constituency abantu politics w'okubabuulira obubuuliza ebigambo n'oddawo n'obakakasa essaawa zino takyakola kubanga abantu babalabye ebbanga wajja oli mwavu ng'ovuga emmotoka ya bukadde 10 kati oli mu mmotoka ya bukadde 10 kyokka ggwe obagamba Museveni amale kuvaako bw'ataaveeko nze eyo ndowooza yange abantu mubawe so tujja okubongera updates ku birala ebigenda mu maaso okubeera nga ate bitambula campaign zendanga bwe zikyagenda maaso kubanga zitambula Nakandi mulabye agenze Nakawa ekinabeera side zeeyo naye kale tujja kuba nga tubongera update side zeeyo for now mubeere bulungi mweraba Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.